Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Omuntu atasobola kufuna access ku page eno asobola okufuna live eyo nga asinzira ku account yo oba ku page yo. Kiba kikola bulungi nnyo. Bakati akufumbira omutwe omufumbira bigere nemwenkanye vumbe. Awutuvuddewo. Kati mumalo basaba okusharinga no video eno. Njala mumpitire abantu bano wammanga tutandike bulungi nnyo. Njala kusaba mwenna abakyala n'abaami baddu ba Allah bayisiramu mujje ku video eno. Boma nyingo kiriza mu Nabbi Muhammad subhanahu wa ta'ala nkwegayiridde tagi mu Muisiramu yenabire ku video eno. Njala mu tagi ngiri yo seriti bahaburo tabayisiramu tanu wa kale ekyenseremezede ensanga bisibe abere ku video eno. Njala mu tagi ngire Didigi Dere Drinking Gin muhozo bereko kuno. Njala mu tagi ngire Director General CMY omukulu James Birungi kwetaga ku video eno. Njala mu tagi ngire General Kahindo Tafire nkwetaga ku video eno. Njala mu tagi ngire Frank Gashumba ku video eno nkwetaga ko bulungi nnyo. Njala kwetaga ko MP Tinka Simire nkwetaga ku video eno. Tinka Simire wonna wali bakutaginga ku video eno. Njala mu pite basajja mevula bere ku video eno mwetaga bulungi nnyo. Njala mu tagi ngire Barambaru Gahara abere ku video eno. Njala mu tagi ngire owekitiibwa Luke Ompia mukulu Jawolo Senyonyi wonna woli manyi nti oyinza okuba wanyusedda mu yafeesi nkwetaga ku video eno. Nja kwetagako omutemu Niyonzimana Arosias Bujingo nkwetaga ku video eno. Nja kwetagako omwogezi wa polisi omukulu Sabalimba Enanga Frederick nkwetaga ku video eno. Nja kwetaga n'aba polisi mwenna. Njala kwetagako abasemwayi aba ESO n'aba ISO n'omukulembeze wange omulonde Bakyagulanyi Sentamu sebo nkusaba otuleko kwanda kikantono nnyo. Nja kwetagako ne Minister of Foreign Affairs kubanga lw'ensonga z'enjala twogeremu olwa Uganda abali mu kubonaabona mu nsi ez'enjawulo. Bemba tuma baba baweddeyo kati njala tutandike video ey'olwaleero nga njala kusooka ndowooza na Kigula Luggi sigenda bwa kalowoozo tandike n'Ekigula Luggi then tulyoke tusimba mu video ya leero. Alright. Okusookera ddala njala kwebaza mwenna abagoberera video zino gye muzisanga ku mitimbagano egy'enjawulo abalazira ku Facebook abirabizira ku YouTube ku TikTok. Kansooke mbategeeza ekigambo kino. Video zino enkadde zonna bw'ozinoonya ku Facebook tojja zifunayo. Facebook ejjayo video zino after 30 days nezideritinga yo nga yo. Chobola monoonya video enkadde zonna teziriyo ku Facebook tosobola zifuna. Tubadde mbisira nga Facebook account zaffe bazihackinga bazitwala kati kizibu nnyo okufuna video zetwatandikira ku ne ku YouTube zibeerayo TikTok yakajja ne ku YouTube zibeerayo kati ku Facebook bazijjayo after 30 days yo yennyini Facebook ezijjayo kizibu nnyo zifuna. Kati ndowooza katugende butereevu ku Kigula Luggi kya leero then tulyoke tugende ku video eyatolese bulungi nnyo. Mbatumiddeko mwenna abanyumirwa Ekigula Luggi ku programu eno bukyanga gitandika badde bangobera kansumenti buli bulungi. Mwenna Bannayuganda kansubindi buli bulungi okusookera njalo bebaza okuba nti muggusa amaaso muggusa obwongo ate muvuddeko akatambaala ku maaso n'embirowoozo olwa video zino zetukola ez'akasammeme. Kati Ekigula Luggi kya leero njala kigendere buli Munnayuganda yenna. Okusookera ddala njala ogende ku smartphone yo oba essimu ya buyonjo onzigiremu app emu etali ya mugaso onteremu ssemateeka w'eggwanga kibayita constitution. Njagala onzigireyo app yemwe talina mugaso mu simu yo. Ogende mu Google App Store ompanulireyo oba downloadingeyo app gye bayita Uganda Constitution. Ojje Constitution ya Uganda ogiteeke mu simu yo. Gwe kennyini otandika okwesomesa otandika okusoma Constitution ya Uganda version eno gy'osanga ogiteekemu. Oba mpya oba nkadde otandika okusoma bw'onoosoma ojja kumanya obuvunaanyizibwa bwo. Bw'onomanya okumanya obuvunaanyizibwa bwo tojja kukwatibwa vagalanda na kutambulira ku propaganda wa Museveni n'ebintu bakola. Lwaki mbagaye mujjeyo mugende mu downloading app ya Constitution ya Uganda kubanga mu mateeka government ya Uganda erina okusomesa Bannayuganda bonna ssemateeka wa Uganda bamutegere mu nnimi zaabwe entuufu ekyo baagaana okukikola kuba ne mu masomero tebakyakikola ne politics bamujja muki bamujja mu masomo agasomesebwa abaana mu ssomero. Kati mu Kigula Luggi kya leero kansooke nkusomese olyoke otegeere nga nsinzira mu kawaayiro ka ssemateeka naawe olyoke ompulirize bulungi. Tutandise Ekigula Luggi kya leero.
waliwo ebuzizaako obuvunanyizibwa mu ggwanga buvunanyizibwa ki ng'oggyeko okubeera ssemaka namaka oggyeko okubeera omwana omulenzi oba omuwala wali otegeddeko obuvunanyizibwa bwo ki mu Uganda ekisookera ddala oli munnayuganda enzwalo ya Uganda ssemateeka akukakatako okwagala ensi yo okugikuuma n'okukuuma ssemateeka n'okumanya amateeka n'ebiragiro n'obuyinza bwo yensonga lwaki akawaayiro akasooka mu ssemateeka kagamba nti obuyinza buli mu bantu obuyinza buli mu bantu era ne kagamba gavumenti be bantu ku lw'abantu eri abantu era kyova olaba nti tukozesa okulonda okuteekawo abakulembeze bakozese ensimbi z'omuwoomusolo okukola ebyo ebyetaagisibwa okutuusibwa ku bantu ba wansi aba bulijjo abasasula omusolo ompuliriza bulungi mu kigulalo kyaleero ompuliriza bulungi nnyo gwalina 0.05 GB rwamu ng'oli obwongo butebukwata sooka otegukemu ojja kuddedda ssemateeka wa Uganda mu kawaayiro akasooka kugamba power belongs to people obuyinza buli eri bantu era neyingira mu maaso ssemateeka negamba nti gavumenti be bantu ku lw'abantu eri abantu era kyova olaba tuyita mu kulonda tulonda abakulembeze abagenda okuddukanya eggwanga eryo nga bakozesa ensimbi z'omuwoomusolo okuteekawo ebyo birina okuteekebwawo ku lw'abantu bonna nga balina obikozesa gavumenti terina sente zizo munnayuganda ne bwe beezeewola sente ezeewola mu mannya go era kyovola nti sente ziriko Bank of Uganda so si Bank of Museveni sente ziriko Bank of what? Uganda. Uganda is a country which belongs to all Ugandans, which Ugandans who pays taxes on daily basis, which taxes are used to run the government oba okuddukanya government okuteekawo ebintu okukolebwako bantu abaabulijjoza mu kitegedde bulungi nnyo mu kigwero gikyaleero mbadde mpita ayita ku social media nga ntambula mpisako embaliga nzire nozireri kwe kusanga abavubuka abaabuukira ebyobufuzi nga tebabimanyi baabwe video zibaalimu zaali zakweyambula kulaga bubina kwogera ku mabeere kwogera mbozi za kigwagwagwagwa ne bajja batandika basasula emitwalo 5 okutandika okubuukira Robert Kyagulanyi Center ne bayingirako mu byobufuzi naye nga tebabitegeera kati buli kye balaba ekiri mu byobufuzi ekikoleddwa balowooza kipya nnyo kati taata njala kutegeeza maama gwe yabuukira ebyobufuzi okubaako emitwalo 5 vume Kyagulanyi nga tome byabufuzi mwandi tuyambe ne mudde mu mboozi zammwe ez'abakazi ez'abasajja ez'okunywa eddagala simanyi mugeze obuli enkoko mugeze amabeere mugeze obubira bw'oba tosobola byabufuzi wummuze engalabyo gavumenti eriwo ku lw'abantu eri abantu okuweereza abantu nga n'ensimbi zonna ezikozesebwa okuteeka ekintu kyonna zamuwa musolo era ekikola ku lw'abantu kyovula nti after 5 years walina okuteeka obukulembeze obulala obugenda okuddukanya ensimbi z'omuwa omusolo kati kino kikutegeeza nakadaama sekadaama naawe yabuukira ebyobufuzi nga tobimanyi mbalabe muli ku social media bannange bakoze sawa ya Queen bakoze enguudo bakoze ttano bannaye Museveni webale no it's a big no obwo buvunaanyizibwa bwa gavumenti okukola ebintu byokubanga sente zebikosa zimbi zizo za muwa musolo si za Museveni kubanga bateekeddwa bikola kati webaza ki omuntu gwawa ensimbi agenda kukolera ekintu common sense is common but not to everyone bosanga empuuta engege enkolongo ngeri mugamba Museveni akoze nga byakoze ateteekeddwa bikola badde agala gavumenti ekoleki gavumenti bebakulembeze betuwa ensimbi zaffe z'omuwa omusolo okuteekawo amalwaliro enguudo amasomero okuteeka eddagala buli kimu wosanga enkolongo yonna nga Museveni akoze oyo mugambe mukulu adde ku pulogulamu ziri ze bakola ez'okweyambulanga sente z'omuwa omusolo zonna zirina okukozesebwa ebintu ebiyambirawo bannayuganda so si za Museveni buli kintu ekikolwa mu Uganda kyonna kya bannayuganda Museveni takiinaako buvunaanyizibwa. He is just a supervisor. Okusupervisinga sente z'omuwa omusolo wabazimbye eddwaliro wabazimbye luguudo wabazimbye ekisaawe kubanga ne sente bazeewola ku lwa bannayuganda singa Museveni era teriiko ndagaano nti Museveni yeewoze sente kiraga nti paaliyamenti ya Uganda ku lwa bannayuganda ekkiriza gavumenti yeewole ensimbi. Parliament nesayininga neyo seri nasayininga nga supervisor.
So twagala basomesa ebyobufuzi mu babayingidde jjo abajja bakolana ebintu by'ekisiru. Musimanyi akoze wingi y'ekisaawe. Ezo sente za muwa musolo n'ezimu zewolewo ogenda zisasula. Oluguudo lwa Saakwini lwakoleddwa buvunaanyizibwa bwa gavumenti okulwakola ku nsimbi z'omuwa omusolo so si za Museveni si yakola ebintu ebyo. Ezo sente zo bateekeddwa bikola kiringa bono okwata sente n'otwala omwana ku ssomero n'omuwerera. Bwasemba kitegeeza sente zo zifudde. Bwakulembera kitegeeza atuukiriza obuvunaanyizibwa bw'omutwala ku ssomero. Kati omuzadde tekimukakatako kwebaza mwana kusoma kubanga obuvunaanyizibwa obwo bwa mwana ogenda okusoma omuzadde ateeka mu buteesi sente. Kati mwenna abali eyo simanyi bakoze enguudo. You appreciate on which deal. Sente zizo. In fact kyolina okukola. Wandigambye naye eno ye actual plan yalina okukolebwa. Eno ye actual expenditure yalina oteekebwa ku luguudo luno. Eno yali actual plan yalina oteekebwa ku luguudo luno nga concerned citizenship. That is your rights. Naye mu gavumenti ekoze obadde oyagala ekole ki? Era ensimbi zaani zizo. Kati mukulu nkulagira gwali eyo atamanyi byabufuzi yabibuukidde nti mufuneeko ebintu ebire by'okukola. Politics mwamuyingira buyingizi nga buwadde ssente. Kibadde ekigulalo gyekyaliro tugenze ku video yatuleese tutandike. Tutandikirewa. Okay, katutandikirewa. Okusookera ddala njala sooka okutwala omukisa guno abambi okujoleramu ne famire abooluganda bakola emikwano abamukwano gwaffe abadde munankyukakyuka yafiiridde mu ggwanga lya yafiiridde mu bwakabaka obwegattira mu United Arab Emirates nga muganda afuna bali mu itakaliba badde munankyukakyuka nga yekolera mirimu gye yasangiddwa bambi nga afudde mu buliri bwe. Kitalo nnyo ddala mwenna babadde awangala nabo bambi dibudde nnyo ku lwa famire ye ne ku lwa bannayuganda abadde awangala nabo. Oyo muganda affe Kalibala yabadde abeera mu ggwanga erya United Arab Emirates yasangiddwa nga afudde ennaku 2 mabega mu buliri bwe. So muganda Kalibala wonna wooli Mukama akukingirize webale kwagala ggwanga lyo webale kulirwanirira essaawa y'enjawulo tujja sinkana mbulamu buddako. Oba mwabadde mufuwa play kyonna Mukama kyekiri tujja kusinkana. So kitalonyesha muganda afuno Kalibala Mukama wonna wooli akukingirize. Abooluganda bakola bimikwano manyi mwanyoleddwa nyula muganda Amooti yali agenza okunoonya ensimbi tewali kyakukola ffenna tujja kusinkana mu bulamu buddako. So muganda Kalibala wonna wooli Mukama akingirize byonna ebyakusobako akuwa by'osinga okwagala mu bulamu obuddako. Kitalonyo ddala mwenna bannayuganda bawangalira mu ggwanga erya United Arab Emirates. Kitalonyo kya muganda afuno Kalibala okuba nti yafudde ffenna lyekkubo ate lyetugenda okukwata enjawulo budde. Katutandike bwe tuti. Ngenda tandika ne Minister of Foreign Affairs ne embassy zonna eza Uganda eziri mu mawanga bannayuganda gye bali mu kubonaabonera. Naye okusingira mu nsi eza Middle East neza Asia. So Minister of Foreign Affairs wonna wooli ngenda kusaba bannayuganda abali mu ggwanga lya Egypt bali mu kubonaabona okutagambika. Ntegezeddwako ntegeeze eggwanga nga mpitaano ku LBS TV nti bannayuganda bali mu kuyiggibwa nga enseenene bakwatibwa basibibwa okutuusa nga weegulidde tiketi. Bw'oba teweegulidde tiketi bakutikka ekibakwasa nti tebalina biboogerako ate tebakkirizibwa kukola mu ggwanga eryo. So nga ate mu ggwanga erya Uganda abasajja abawalabu bakola bizinensi ne bafulumya ensimbi z'eggwanga tewabakonyeeko naddala abasajja ba Egypt. Kale Minister of Internal Affairs tukusaba mukwatagane government ya Misiri ne embassy ya Misiri mu Uganda babulira ensonga lwaki bannayuganda bakwatibwa. Era Minister of Foreign Affairs tukusaba muyingire mu nsonga zino bannayuganda engeri gye batalina mirimu waka
mukwatagane ne embassy ziri mu nsi za Walabu n'ensi endala bannayuganda musobole okuba nga muyina engeri gye mukwatagana ne gavumenti ezo basobole okuba nga bayambibwa olw'ensonga nti bo bagenze kunoonya kigulya bagala eddiba ate ssente bazifuna bazizza waka kitegeeza nti bongera kinene nnyo ku ggwanga ne ku ekonomi ya Uganda. Kati bannayuganda bali mu ggwanga erya Egypt bali mu kubonaabona ennamba esinga eri makomera abalala tebakyakola bali kudduka. So tusaba embassy ya Uganda mu ggwanga erya Egypt, Minister of Foreign Affairs, nammwe bannayuganda abaatikkibwa ne mudda mu ggwanga erya Uganda, mbasaba mugende muwandikire ekitongole, mugende muwandikire poliisi, mugisaba olukusa okugenda okwekalakasiza ku embassy ya Egypt mu Kampala okulaga obutali bumativu engeri gye bakwata mu bannayuganda mu ggwanga erya Egypt. Era kino kye kimu kigenda mu maaso mu ggwanga erya South Sudan wammanga nabo batigomye bannayuganda kyokka ba South Sudan batambula ng'ebiyenje mu Kampala nga teri abakwata nako, bagula n'ettaka ne bafuga emmotoka ezibbe nga teri ababuuzizzaako. Kale mwenna bannayuganda mbategeeza nti okwekalakasa ddebyo lyabo bangwe singa obanga oyisiddwa bubi. Bantu bangi nnyo abagwira bali mu Uganda nga batambula naye nga ate bannayuganda bakyunya gye bali. So njala bategeeza mwenna bannayuganda abali mu ggwanga erya Egypt mugende mwekubira endulu ku embassy ya Uganda ne Minister of Foreign Affairs namwe mukiyingiremu, ne bannayuganda bali e Kampala baatiikibwa nga muli e Kampala nabo mugende musabe olukusa ku poliisi, mugende mulaga obutakkaanya bwammwe eri eggwanga lya Egypt ku embassy yabwe, mubategeeze lwaki bannayuganda batulugunyizibwa ne bakwatibwa ne bateekebwa mu makomera nga babakwata ku nsonga ezeefuusa okuba nti balina byogera nga ate babisaba ne babibamma nga bateekamu ne ssente zaabwe. Ekyo mbadde njala okusooka okuyisaawo then tugende mu maaso. Bwe tuva ku ekyo njala kutegeeza bannayuganda, najja wano ndowooza emyezi ng'ebiri mabega ne mbagamba nti Dr. Ruth Acheng ne Minister of Health balina ensiri ze bali mu kukola oba okugezesa nti bamale bazite zisaturatinge mbu zigende zirye ensiri ezibaddewo enkadde ezirwaza abantu omusujja. Nabagamba nti ako kakodyo bano baleese ensiri ezigenda okuvaamu omusujja ogw'ettabu. Abantu bwe nzija njogera ebintu binamu balowooza nti byakusaaga. Wetwogeredde essaawa zino mu Uganda mulimu omusujja ogw'ettabu nga guvudde ku nsiri ezo ezaateebwa. Era mulindeeko gye bujjako mugenda kulaba ku TV oba ku radio bagamba nti waliwo ekika kya malaria ekizze mu ggwanga tekitegeerekeka naye ng'ensiri zino bwe zikuluma n'ofuna omusujja guno. 1 obulwadde bukulumira ku sipiidi ya iriiri, otulukuka entuyo n'oba nga ali mu sawuna, omenyeka amagulu, ofuna kamunguluze, oddukanda ku sipiidi. Kino kitandise okusaasaana ebitundu bya Buganda baasookera zita. Era bw'oba teweeyanguyiddde mu lunaku lumu ku nnaku bbiri oyinza okugenda okukakkana ng'olusuddemu akaba. Naye kino kyava ku kika ky'ensiri kye baaleeta n'akagendere nga baagala kuleetawo obulwadde buno obw'ensiri ogw'omusujja omupya guluma abantu batandika okufa ku sipiidi kubanga kye kigendera kyabwe. Programu agiraba n'enzija n'embaga Dr. Ruth Acheng kyakola kye kyamunyo kati result zitandise okufuluma. Bannayuganda omusujja ogubaluma omenyeka amagulu n'otuyana ng'ali mu sawuna oddukana wewatokongera mu nnaku bbiri kitegeeza oba ofudde. Omusujja guno gutandise okulabikako era abantu bangi bali mu malwaliro amusujja guno naye ng'abaakikola oyo Dr. Ruth Acheng yaleeta ensiri n'embyogerako wano aba ne balowooza oba nsaaga. Era nembalako ne ka vidiyo akamu akali mu ggwanga ery'amagulu meeri gye bakola factory ez'ensiri ze bali bagenda okutazisaasaana ensi yonna kubanga nabagamba nti ebirwadde 9 ku buli 100 ebiruma abantu bonna mu nsi yonna ebirwadde bikolebwa bukolebwa. Abantu bagamba nti Lumbuye ekikuba ayogera nnyo naye ekirwadde kimala kutuuka kono olw'okutegeera nti binaniyogera biki bituufu. Kati mbategeeza ezo ezimu ku nsiri balize nabalagala mu kavidiyo kati zezimu ku nsiri Dr. Ruth Acheng ze yaleeta ne banne ne baziyiwa kati zitandise okuvaamu ekyo. Mulinde ku TV ku radio mu bbanga eritali ddene nnyo bajja kujja bagambe nti waliwo ekika ky'omusujja kize mu Uganda logo era mujja kumaliriza nga mubirabye ate mu omusajja alyogedde ate kati bavuddeyo. Ekyo kigenda kujja very soon. Ekyo nakyo nkivuddeko. Katugende ku nsonga etwala ziyita mangu. Kati olwaleero ngenda kukola video ngenda kukola forensics esembayo ku omutemu Niyonzimana Aloysius Bujingo. Era yegenda okubeera cross chapter ku forensics gwe ngenda okukola ku nsonga zino. Naye nga sinagenda eyo njagala ba comrade mwenna abali mu struggle. Bwe kibanga tukiwadde ennaku nnyingi nnyo tukiwa olwaleero n'olwenkya tugenda otuuka ku Lwokutaano nga omutemu Niyonzimana Aloysius Bujingo tumugaddewo tumuvuddeko waliwo ensonga mpitirivu nnyo ezigenda mu maaso.
ensonga esooka yewa yo seriti bahabulwa lutabayisira mutani wa akare ekyensi era temuzizidde ensanga bisibe apulaninga okujjawo president Robert Kyagulanyi Ssentamu anytime yo seriti bahabulwa apulaninga okukyusa golopost oba ekitego ajjeko bannayuganda obuyinza obulonda omukulembeze abuzze mu parliamenti nga member parliament ekibiina ekisinziza member parliament abangi kyekironda president nga bagoberera ensonga zino wammanga bakimanyi ekisooka Museveni emyaka gimugenze ko takyasobola kutambula the district ettaano ng'akuba campaign ensonga eyo bakimanyi nti Museveni takyayina ground talina bantu ekyokusatu tebalina ssente the factors is satu esooka Museveni emyaka gimukeeyeeko takyasobola kuba campaign eyokubiri enkulu tebalina ground tebalina bantu ekyokusatu tebalina ssente bagenda kusaasanya mu campaign za presidential kati bw'ogatta zino facts esatu Museveni agenda fuba nnyo okulaba ng'akyusa constitution omulundi ogusembayo ensagireko engeri open bwet ngeri ng'olwera nga tewakyali wadde kawaayiro wadde koona lyonna eri mugaana okukola kyayagala jjukira okuva mu 95 Museveni ajja akyusa goloposti z'ebyobufuzi kati njagala tumalirize omutembo jingo olwaleero ne mmaba muluddeko enkya ku lwokutaano tudde ku nsonga enkulu Museveni ayagala kukyusa nnondo buyiza bannayuganda bwe bajjeko bulonda pulezidenti abuzze mu paliamenti kino ekintu nabagamba Museveni akola ekintu ng'aba yakibala dda mukimanyi nti Yoseri kasooka ekibanyonyeremu nga tenagenda eyo mukimanyi nti Yoseri yakola kye tuyita okutemaatema obufi n'ateeka bambi ba paliamenti abasinga obungi nga bava mu kitundu ekyamaserengeta nga bw'ogatta bambi ba paliamenti bonna bava mu northern mu east ne mu Buganda era still bali abava mu maserengeta ga Uganda baba muyisawo ku kyabayagala kati ekyo bw'akikola bw'atyo bwe muba mugenze nga mukkiriziganyiza constitution bagikyusizza kyagenda okukola kikyo already ayina DP ayina CP ayina FDC alina jema ebyo ebina biri mu nkwawaze wano okitegeera ayina mba independent babera mu nkwawaze kati mugamba nti mugenda mu kalulu kakulira bambe ba parliament already lemba musinziza abaka basatu is ready to compromise ababaka abajira ku independent already mbina baita ba opposition ayina mu ababe era abagenda kukuba omukitegedde kati tuyina okulwana tumulemese mubagenda okugenda mulemese okugenda kujjawo system y'okulonda president ngwagize mu parliament kuba temujja musoma kubanga already tugenda okugenda mu kalulu ng'ayina bameka mu ba parliament abawole 15 bafunye annual positive okwetola ebitundu byonna eby'eggwanga ekyo yakikola akimanyi nti mu western side of the country wagenda okusinga okwenda ba parliament era basinga obungi kyokka nga katundu katono nnyo bwe kati naye yakakola nkasinga mba MOP yakikola akimanyi kati ebintu bino byonna Museveni abikola bimeka njala bategeeza ngenda kola last forensics report ku bujingo leero ne ba suspect abali mu sango guno then nze nganze ngenda basa batuclosing chapter ya Niyonzimana tudde ku topic eyokuba ekintu kino obudde bukyali kubanga ye move gye baleeta olwaleero oba kye kigenda okuddako kuza mu kitegedde bulungi nnyo kyejagadde osookuba muli sawa tukitegere bulungi nnyo nkiddamu Museveni ayagala bajjako obuyinza obulonda president abuteeke mu parliament ora factors ziri esatu zemba wadde zemugenda okulaba tebujja katono ora ngenda okukola esemba yeeyo kati njala tuyite mu bwangu kubanga information tuyina nyingi kati mukowe eyokwagala okusiiga president waffe empitambi n'okola blackmail ne propaganda okusookera ddala abasinga obungi mubadde temumanyi kye bayita gavumenti ya Museveni afuze emyaka 38 ng'akozesa ekigambo divide and rule, blackmail and propaganda. Abasinga obungi mbadde temumanyi bintu bino mutandise obitegeera. Naye video bwe napostinze okwabaddeko akafrag gashumba ne basajja mivule ne kapostinga aba ne bambuuza ati lwaki opostinze obuntu buno ne mbagamba please mulindeeko eno ensonga lwaki napostinze obuntu buno
nga njagala balaga nti Museveni abadde akozesa abantu nga bano all along okuva mabega nga bajja bakola okunona amanya g'abantu bannabyabufuzi abantu abali mu gavumenti abakola emirimu egy'enjawulo boonona erinnya lyo n'otuuka okuba ng'otuuka mu bantu nga tibyasobola kwogerera ng'ayonoonye erinnya kati ayagadde nka posting oba mu posting ensi etegeere bwe napostinze vidiyo eyo n'abantu bangi aba NRM abadde babali mu famire ez'enjawulo mayi famire zaffe ez'Abaganda zibeera mpanvu bwe napostinze vidiyo ezo olw'okuba nti bammanyi kuva mu buto bagambye tubadde ba NRM babyo nga tukuwakanye kati tukyuse tuvudde mu NRM bwe banga yeneye enkola gye badde bakola okuva mu 18 twakyuse ndoza mulaba effect y'okuba nti omuntu exposing anti musiru n'omulaga nti propaganda asobola kukola kati kino kyaleetedde abantu abadde bampakanya mu famire aba NRM bagende nedda lindako bulijjo bye bino Museveni ne banne bakola nga bono n'amanya g'abantu okuva mu myaka emeka ne mbagamba kyekyo ne mbaga kikulu mummanyi nze Lumbuye omusajja bibyo yabyogedde ku byonna ne bagamba nedda awe kyakomye ensonga lwaki mpostinga vidiyo ezo omuntu akolako propaganda blackmail sirwana naye kubanga one ndi politician aludde mu politics amanyi kikina kiwe kigenda kyobula zisobola kugulako omuntu musango nti yanvumye yampemudde awe yankoze ku blackmail no sikikola kubanga manyi eyo mu politics mu ebiri wabula kitwadde omuntu ategeera okubeera n'omutima okuguma okukolako ebigambo ebyo kati kyembagambye nti okola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza kati akakodyo mwembale temukamanyi nze buli ankolako propaganda nsobola okupostinga vidiyo ye abadde tamanyi n'ategeera obukodyo bano abasajja kati napostinze vidiyo ezo mu famire yonna abadde bamanyi nga ba NRM bagambye nedda wait a minute ate tuweddemu amaanyi kati bya NRM balinaabye n'abadde bamanyi ku kyalo gye nnakulya bine byagenda kulira nga bamanyi nga ba NRM bagenda edda kyekye bayita nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza kati bategedde NRM kyeki kati tokyasobola kujjayo abasajja kujja kwogera kigambo mu public abalaga nti awe talina kyatuga kuolredi bakutegedde yensonga lwaki mpostinga vidiyo ezo lwensonga lwaki mbaganize sobola kugula musango muntu yenna abanvumye ampemudde oba nkozeko blackmail mu politics nowhere kubanga ebyo byonna biri part of politics naye gwe babigambye oli capable bikonsuminga oba gwe babyogedde oli capable bikonsuminga kubanga mu politics toleeta mu busungu oba owedde kiringa mu mupiira omuntu ng'alina skills ng'asobola okusala kasita akusala n'omukuba endobo automatically fiira kuwa yellow card oba red card kati nebyobufuzi bwe bityo nti oli bw'akwogerako ekintu mu politics n'oleeta obusungu bungi nnyo gwe obwogenda okukola ensobi kubanga ye aba akola ki aba alina kyakunoonyaamu kale awo ndoza mutegedde bulungi nnyo yensonga lwaki mpostinga ebintu obula nze bisibito ne bwayogera bigambo ki I don't care mbirekera public ne judge nga kubanga yensonga lwaki ne president abamwogeddeko kasasiro yenna talina instructing angakola oyawadde n'omuga nti abanvumye nnyo muganda wange sooka osanctioninga omuntu oyo bamuyita agendeko mu kooti atubuli mbwaki akozesa social media okuvuma okunvuma nno kubanga akimanyi naffe kye twandisuubidde mu politics nti Museveni tewandibadde towamba baana wandibadde totta baana wandibadde temukwata baana kubanga politics mukimanyi nti kuwanyisiganya bigambo mwandibadde temukyakola kidnaps mwandibadde temukyatta bantu mwandibadde temukyakola kintu kyonna kya busiru kubanga politics kuwanyisiganya bigambo asinga ebigambo yakola ki yayitawo lero okuba temwakimanyiira kyemba mukola ebintu bitategerekeka kati tugenda mpola mpola tusooke tuyitemu na information then tulyoke tugende mu forensics esembayo eyagashumba musharinge video eno no ey'omutemu bugingo lyate tilibusa tusookere wano okay right tilibusa nga bwe nabagamba nti etteeka lya anti homosexual bill or law yose yalikola ng'atagetinga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abamu ne baleekaana nedda biki naye omukulembeze yagenze mu America wabadde okusaba eyo musaidize buyaga ewakiikirirwa omwami ne gwe bayita Tinkasimire ne bamuwa omukisa okwogera olw'okuba nti wa NRM yazze ne bamuwa enjogeza bwe yayimusa okwogera yagambye yatandikidde ku Kyagulanyi kubanga ye senior campaign egenda mu maaso okwetoola constituency zonna nti
lwaki muli wano naye muli wano temukimanyi nti n'omusajja gwe muwagira yagenda e Bulaaya ng'awagira ebisiyaga kati abantu kye bamukoze mu constituency yennyini ne Reverend Father yabadde asabise misa yagambye mukulu Tinka Simire oyo propaganda blackmail tojja muleeta wano abantu bamukubye olube naye ne bimulemu okwogera n'aswaluka kati kansoke nkutegeeze Yoseri n'akabinja kamwe konna ekigambo kye bayita social media kikwasaganya buli muntu yenna omwavu omugagga omukopi n'omuntu alina essimu ya buyonjo mwe mbadde mumanyi nti essimu ziri mu Kampala mukono wa Kiso essimu ne mu byalo gye ziri abantu bamanyi information kati weewuunye ono MP Tinka Simire wagende we mu kyalo eri mu nsozi n'akola propaganda ku Kyagulanyi abantu bamugamba ssebo totubuzaabuza tubimanyi tabyogerangako n'aswala bamuggyako ne microphone video etandise kati uyo nti abantu bajja kutugambira abokuba president waabo Kyagulanyi akagenda heru yeihanga yahagira abasiyana I expected that they would speak that position. The Lord is good and all the time. One minute, I finish. Thank you, Honorable, with all the due honor. If Kyagulanyi had come here, my God, it would be terrible for me. I would maybe fail to have a right of reply, but I am glad I have done it. May God bless you and everyone here. Museveni, ekyo kye bayita social media. Buli woli omuntu wakufuna. Kati ono omukulu yagenze mu byalo deep in village n'ayogera atwale malisi ne blackmail bamugambye nedda ssebo n'akazindalo yakazzi byamulebiro bamugobeddewo kati mwabawoza mbu social media eri mu Kampala simanyi biki buli muntu alina smartphone wakiri atunda ekibanja akula essimu alabe information kati Tinka Simire kyamusaliddeyo oyo tumumaze Rade Terubusa omukulu ono mukulu Kasabuni Frank Gashumba n'agenda ku mikutu gye ng'agenda alumba Kyagulanyi Center yasose kukola tweet n'agamba Bobi Wine is the one behind the gun attack on Pastor Bujingo, Frank Gashumba says. Ekyo n'akyogera ne tusirika eyo post mugiraba yino. Ne tusirika wuuyo ne tusirika kanji zoominge mugirabe. Ne tusirika. Tekyamumalidde. Nafuna omuyaaye omubbi w'amasimu gwe bayita Kirinja oba yabbeerudde amasimu bapulungi bamuteeka mu layini bamuggyako interview nga nti abaana ba Nopi bamukubye naye nga Kirinja tumumanyi mubbi w'amasimu Frank Gashumba yawandiise bw'ati kanji balage ebyo zino zonna posta azikola mugirano wuuyo bw'atyo bwe yawandiise very disturbing video oba basobola okukola effujjo n'obutemu bwe bati nga tebalina buyinza olwo Katonda bw'anaabazika obuyinza ka video mwakalabye ka video ke kano wano ka video kakusagala kazanyo lw'ensonga nti wana ebifaananyi Facebook basensalinga ebifaananyi naye ebifaananyi byoyo kyali malobira balaga wano kuba twala kuyita mu bintu bino ono malisi ne propaganda ne blackmail go bakola twagala muyitamu wano mangu ense mutegeere
kiki bakola bana abasajja mala okuyita no bifaananyi wano mangu aha nendoza mwabifunye ekifaananyi mwakifunye aha wuno wano ono ye Kirincha era baali bamukutteko ng'abba amasimu wuuyo ali ku mpingo yoyo Kirincha wuuyo ezo mpingo baali bamukutteko era ng'abba amasimu kati yogoyaga nti baamukubye kati bano bambala ebisaati bya NRM ne bajja ne babba kati ng'ono agamba nti bannope babakubye mukulu Frank Gashumba with due respect boba tomanyi politics mwesonyiwe tukole ekiddako bwe tunatukimaze okukitegeera tujja kuyita waawo kati tugende ku nsonga ezatulese enkulu bulungi nnyo tusooke wawangadya then tulyoke tugende ku bintu bya forensics tumalirize. Alright. Mchala Maria Mwangadia. Tuchimanyi nti okolera ku order za mukama oyo seri yako pointing okubira mu kifo ekyo kubanga mulina okunoonya ku bantu abanyigirizibwa abagibwako eddembe lyabwe naye ebigambo byayogera bijja kubeera ku rekodi ate tebijja kuvaawo. Essanyu ly'abanno ge maziga gente oba essanyu lyo kwe kulanga bannayuganda babonaabona. Kati wagambye nti olina abantu bomanyi nti baawambye era muri kote baliyo nejjo eno video yagenze viral baawambye omuvubuka e Makindye. UBE 696Y awambiddwa kati bamukwatidde wano e Makindye wano nga ku KCCA nga wali ofisi za Makindye Rebinga. Kati nza mukyala Maria Mwangadia oli mu office omwo okola statement ezikuswaza fere tugenda kufaayo bwoti bwayogedde. Olwaleero Wangadia azzeemu okukkatiriza ng'ekyabawagizi ba NUP bagambibwa nti baabuzibwawo nti kyesigamiziddwa ku bulimba. Bino Wangadia byogeredde mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyamateeka gy'abadde agenze okumatiza bammemba kakiiko kano lwaki akakiiko kakulembera keetaaga obumbi 84 mu mwaka gw'ebyensimbi 2024-2025. We are seeing people who are missing this country, but when they approach your office you create mixed reactions, and at the end we get mixed reactions, and at the end we misinterpret the commission because of the information you give to the public, which is contradicting. None of those people provided for us on that list is missing, genuinely missing. No. From the interactions we've had with these people, I do not believe honestly that any of those people are missing. You bother yourself or interest yourself to visit either military court where civilians Ugandans are? Manya agampeebwa nti bano bebenganda z'abantu abo abaabula nga tebagala na kwogera naffe. So kati kikuwa okubusabusa nti abantu abo ddala baabula oba ono katemba. Wangadia ategeezezza akakiiko ka Paalamenti ng'akakiiko kakulembera bwe kasaasanya ensimbi nnyingi okunoonya bagambibwa okubuzibwawo wabula nga balabika tebaliiyo. Our entire budget for Kampala Regional Office for that period was devoted
to looking for honestly what I considered non-existent people. Or some who exist actually today live in foreign countries. Others had never, out of the 30, 12 of them were out on bail. Others were out on police bond for some very serious crimes like terrorism. Wangadia ategeezezza ababaka akakiiko kano ng'ensimbi ze bafuna bwe sikyali ntono nnyo so nga ebibasuubirwa mbi ebingi. Embeera eyo yeeraliikiriza mbi nnyo. Tosobola kubeera n'ekyamaanyi nnyo ky'okola nga sente ezikuweereddwa bitundu 23 ku buli 100. And not just the commission but Ugandans, because once the commission does not perform, who suffers? It's an ordinary Ugandan. You talk about missing persons and so on. If the commission was well funded and well facilitated, I'm sure they would have done that. They would have found out all those. But Mchana wangale tugenda kumalirako obudde okujjako okuvaako obuvi tukole betuddako. Alright, katika nsooke mala okuyisawo information eno egenda eri mukulu Gerald Ssenyonyi then tulyoka tusimbule tugende maaso. Amukulu Gerald Ssenyonyi mu mulonde ompya loop leader of opposition buno obubaka bwo. Mukama wange nsabiddwa okutegeeza obubaka buno obeerenga obumanyi busoma bukambu sobera mu luzungu oliko obutegeere. Okusinziira ku mikutu gyange egimu emikesi yintegeezezza nkutegeeze nti gyafunye amawulire ag'ekusifu eriyo obubinja obutonotono obw'abantu abateekeddwa okusasulwa okulumba ng'era buno bugenda kubanga bufacilitatingibwa naye ng'obubinja buno obusinga obungi bugenda kubeera ku TV ne radio stations era muno mwe omuli kugenda kubeerako abakozi ku CBS okuli omukulu amanyikiddwa nga Lukyamuzi Yosefu ng'ono ali ku 0709469967 oyo y'omu ku ba group leaders akabinja akagenda okuba kakola emirimu gy'okulumba. Abamu mugenda kuba munaabo abaga nti bali ku ludda oluvuganya nga beeyita ba defiance nga ono tebampadde mannya ge naye ng'essimu ye eri 0782407655 ng'ensimbi bazifunye nga n'omulala bano ba state goons omulala state goons naye nga agenda kubeera yeyita mu opposition ogenda kubanga okwata essimu zino ziwandiike ojja zinoonyerezaako omanyi bannyinizo ono omulala ku 0776 onoonyereze ku bantu bano amannya gaabwe bebubinja obukusindikidde okutandika okukulumba ku radio ku TV awo nakyo ojja kimanya tulyoke tugende mu maaso oba kanjagadde buyitewo. Kati tutandikiddewa tugenze direct ku forensics ezisembayo okuggalawo obutemu obwabadde mu Kampala n'obusuubizibwa. Kansubire nti ebigenda mu maaso mbiraba. Okusookera ddala bannayuganda mwenna ababadde basanyuse okukola video zonna eza buli kika eyo constitutional right yammwe tewali akutiisatiisa. Teri akulagira kusanyuka, teri akulagira kunyiiga. Wano bwe tuba nga tuli mu kufiirwa nga tunyulwa tubanja abantu baffe, Mudde Wangada byayogera. Mudde Gashumba byayogera n'abalaba ne boogera. Kati ba muntu yenna akutiisatiisa okukola kintu kyonna ky'oyagala tewali constitution gy'obomenye. Tebakuddamu kutiisatiisa. Kati njala tugende ku kye tuyita forensics aggalirawo ddala. Katusooke n'omukulu ono ebigambo byayogedde ng'obayita omwogezi wa police tugikwate video mpola mukulu ennanga wagambye bwoti that CID headquarters has taken over the case of attempted murder of Pastor Bujingo and the murder of his bodyguard Richard Mukunja. From now onwards, the investigations are going to be managed by the Special Investigations Division of CID headquarters in Chibuli. You're aware that this is an incident of alleged attempted murder by shooting of Pastor Rosias Ujingo and the murder by shooting of his bodyguard Richard Mukunja, which occurred last week. What we've noticed is that the internet, social media, netizen propagandists are all awash with all sorts of
versions and fringe statements which are quite absurd. So many people, including families who lost their loved ones under similar tragic circumstances, are hurt by these fringe statements by bloggers, the majority of whom are based in the United Arab Emirates, Turkey and Boston. Although part of the findings by police were leaked out to the media through informal sources, I would like to assure the country that we have comprised a competent team that is actively investigating this matter at our Special Investigation Division. They have obtained and are continuing to obtain relevant witness statements. We have retrieved the relevant reports, the post-mortem reports. We have obtained CCTV footages from the main police CCTV cameras and also private cameras that they are going to evaluate. We also have forensic and ballistic reports that have also been retrieved. I want to tread carefully in this matter and avoid getting swayed by what is happening on social media. This one talking about, you know, there's a wife involved. I know the religious conflict, things like that. Those many versions are so diversionary. We want to be very thorough with this investigation and come up with a report that is concrete and informative. Now, as part of these investigations, we are also appealing to whoever has any information that may lead to the identity and arrest of the suspects, as well as the successful recovery of the killer weapon of a pistol, to pass over that information in confidence to the Special Investigations Division at CID headquarters in Chibuli, or contact the team on telephone contact number 074 111 333. This number is strictly for this investigation. Now we're also informing the public that there is a substantial cash reward of Uganda shillings 20 million, which are... Komao mukulu ogambye nti abantu balime nnyo kwetanira social media n'okuwulira amawulire agayitako abantu nga bawa information etakwatagana nga musinziira ku omu ali mu United Arab Emirates, omulala ali Turkey, omulala ali Boston. Si bwe kiri? Era ne mukama wo bayita Fred Mwesije eyazze wa Bujingo n'agamba nti social media mulekeraawo okuteeka ensonga ezitali zammwe, mulekeraawo ebyobuyinza batwale ensonga zino maaso. Okay, no problem. Kati milioni 2 zemwataddewo zimuwa muziwaane era muzigabira ku kibwe mbanga omusango mwasala muzo mugutwale. Mukwate milioni 2 muzikozese okugenda okunoonya information okugijja ku CCTV kamera mugamba. So sikuwa milioni mwatuge tuve mu kintu kino. Naye ate nga ba concerned citizen tutusobola kuba mu kintu kino kubanga tulina emitwe constitution etuwa obuyinza okwogera ku buli nsonga yonna eri mu ggwanga as long as yabanda Uganda lekwata mu Uganda. Okitegedde mwe muna alemerwa okukola emirimu gyammwe ate ffe tusirike nga bana Uganda bali mu kufuwa mu bintu eby'ekisiru. Mwe kenyini mwalibadde mutuuze engalabi zammwe ne mubesinga ku information gye tubawa gye mutasobola kufuna Uganda nga ffe tusobola ogifuna kubanga abantu batyo bawa information ne mutwala information ng'ekituufu. Najja wadde mbagamba nti emmotoka eyo erina ggulu era mufumba bujulizi kiki ekyavaayo teyalina ggulu. Olwo tutandise video mbutongole. Najja ne mbaga nti emmotoka eriruddawa erina ggulu mu butongole, nnyummotoka eriruddawa yalina ggulu, temwafumba bujulizi. Kale katutandike bulungi nnyo. Ekisookera ddala mukulu Enanga ne bannayuganda mwe nanjagala musooke mumpulirize bulungi nnyo. Eno report esembako forensics. Mubadde mwina kye mutamanyika nkibajjukize. Yoseri tibahabulwa lutabayisura mutabani wa Kareche nsiyala mzede ensanga bisibe. Nebitongole bye omuli Chieftains of Military Intelligence USMY, omuli External Security Organization ESO, omuli Internal Security Organization ISO, omuli Police amajene SFC. Bakolera mu ambulera emu.
bwe bakolera mu ambolera emu babera ne main target babera n'omulamwa gumu ogukola ekintu kati mwina kimutamanyi kambabuuse abadde bazze bagoberera okuttibwa kw'abamasheki okuttibwa kw'abannabyabufuzi okuttibwa kw'abantu abanne mu ggwanga information etambulira wantu wamu nti emundu eyasse kirumira yemundu eyasse kirumira yasse Isma Olexesi ate yasse bujingo yasse driver bujingo yakubye Katumba Wamala mubaddeyo story mwali mugigoberedde konti emundu zino lwaki zigoberagana nti yasse Katumba Wamala ate yarasimanyi Sheikh Gundu ate mubadde mwali mukigobereddeko kati kana akakodyo bakakola bwe bati olw'okuba nti bakimanyi nti bannayuganda badde bakyali mabega wa information nga tebategeera kyangu nnyo gavumenti okukozesa ebyokulwanyisa bino ne bigenda nga bikozesebwa okutta abantu nga bifaalinga nti akabinja akakikola akabinja ke kamu tekakwatibwa nkasigala kakozesa emmundu ezo. Do you copy that? Kamba jukize mu katono mujjukira nti emmundu eyali ekubye okutta ezimu kuzaakuba okutta ezaali zigenda okutta Katumba Wamala zalinkingibwa ku muntu omulala gwe zaali zisse ezatta kirumira zalinkibwa ku muntu omulala gwe zaali zisse finally ne pisto gye bagamba eyakubye driver wa bujingo ate era again yalinkingiddwa ku Isma Olaxes nti yamutta ekyo badde bakikola nga bakipingira bannayuganda bega information nti bakozesa weapons zino okubuzaabuza obujulizi nga bakimanyi nti weapons ezimu be bazikozesa kati tebagenda kukyusa bujulizi balina tteeka obujulizi obwo kati njagala ogende ku Gola Moses osome Popular Mountain Vision zikugamba ziti nti ekisi ekyakozesebwa okutta omugenzi Isma Olexas Kalevu yali submachine gun SMG genda temubijjayo naye yo police egamba yali pistol ati kuyino wano ati lwakimba lwisa ati kesumbueti. Renowned Ugandan blogger Ibrahim Tusubira, alias Isma Olaxes, was shot dead on Saturday evening. Police say that Tusubira, who has been the chairperson of Uganda Bloggers Association, was attacked in his car by unknown assailants near his home in Chanja, Kampala. Montane kugamba wait. Preliminary reports, according to police, indicates that unidentified gunmen with an SMG rifle opened fire on the vehicle which the blogger was driving. The blogger was seated in the passenger seat at the time of the attack, according to ASP Owesijire. Our dedicated task teams are currently on the ground working diligently to gather all available evidence and conduct through investigations into major crimes as measures the areas has been cordoned off to ensure the safety of the public and to facilitate the ongoing investigation process. We assure the public that very effort is being made to bring the perpetrators in the courts of law. Genda ku monitor, genda ku vision yakugabakozesa submachine gun okutta Isma Olaxes. Kati yolo okuba nti police iso semwai balina ogwomuze nti emundu ze bakozesa bwe bazimala okutta omuntu nga bakola investigation teva report nga basiri kati bwe bayibeera ne target ndala y'okutta nga bajja ne report the same rifle eyakozesebwa kooli yesenono. Ekyo public ebadde kimanyi kati nakyo kanti jombe exposing nakyo mujja kitegeera. Mudde mugoberere mada assassination plots zo ndabaga nti ekyasono kyekya senoli era kyekya tanoli n'amasasi gafaanagana. Nze nja bambula mpaka ng'ensi etegedde nti basajja mu obutemu badde mbukola ng'oluzo nti abantu basiru kyova temwagala social media. Mu social media ejja bambula.
nkiddamu kino jala kibategeeza Daily Monitor, New Vision, Observer, buli omu yawandiika n'agamba ekyatta Alexis Kalevu yali SMG naye poliisi bwe yajja okukola yagamba nti ekyatta Isma yali pisito gye bataafuna n'amasasi bagamba Isma bamukozesaako multiple bullets ezashutingibwa sibwa kiri kati era bavudde baga nti emundu yakozesebwa ku Isma yekozesebwa ku kati olwo bakolesa mu open baga nti akabinja ke kamu akajja katta abantu with the same rifle gye batafunanga tetuli basiru n'ogwo omuzannyo kati nagwo nguyije ebyokuddamu okukola ripooti eyatakirumira ate eyatakawesi eyatabiriga ate eyatagundi neyattagundi kati niyase driver wa Bujingo ate yali mu Isma Alexis same corruption same shit every time no tetwagala kuddamu kusiruwaza bantu mwerekerayo akakokola temwagala bantu bategere mwerekerayo akakokola tukooyo obufere bwammwe kati awo nno tuvuddewo kati katusimbule mulyoke mutegeere bulungi nnyo ensi ya Museveni bweyimiridde ndowooza katutandikire wano bulungi nnyo ngenda kukwata abantu bano kati okumanya abasajja bano bayaaye nabasomesa ekigambo kye bayita photographic interpretation body language ne facial expression muka video kano kengenda okuzannya mutunuulire omubiri gwa Bujingo mutunuulire facial expressions z'abantu amwetoolodde otunuulire n'omusirikale simanyi ddala bye yaliko mu kuziika nga boogera ebigambo by'ennaku yali aseka nabano bonna abamuli emabega bonna nga baseka kyenjagala musooke mutunda then tuyoke tutandike programu entuufu njala mutunuulire nnyo omusirikale nga kaalo kamusonze mbwate mulyoke mumanyi nti bano abasajja bonna baye ekikola bakimanyi tunuulira oyo omulaba kyali asekagalayo bakati bwene embwa eyogera biki kyali ali mu kuseka omulaba kankabaddire bulungi nnyo tunalaba mwetoolodde omulaba kati mulina kye muteetegerezza tuzze mu forensics tugenda kumaliza video tuve mu fotofoto ono Frank Gashumbo angambye nzije mbulire eggwanga omutemu yaani first and foremost ndababulidde omutemu ye mutemu Bujingo ye eyewitness Bujingo ye victim Bujingo ye suspect gwe nga Frank n'akabinja kamwe mumuyambako okukola kye tuyita cover up coveringa ebituli ebiri mu musango guno ekimumuyambako nga gwe nga tugenda kutuukawo wangambye njogera omutemu yaani omutemu ye Bujingo era poliisi amagye temono naserezaamu wa musolo simwe mugenda kuleeta kamera footage no omutemu ye Bujingo era akwatibwe bwetemu mutamukwata temuddamu kukola bintu bira bya kisiru ye victim ye suspect ye eyewitness olw'okuba nti Kayindo Tafiri yavuddeyo n'asambajja obujulizi bwonna ebisajja bya MK project byasindisa abayaye baabyo ne bakola video mu Kayindo Tafiri Museveni amugobe naye nga ne statement gyakola gobasindisa okwogera waliwo ali mu background muge nti yogera ne tugenda tuuka tuli mu forensics kati katusooke tuddeko wano bulungi nnyo Gashumbo ngambye nkulaga omutemu nkugambye omutemu pastor n'omutemu Bujingo ye mutemu ye eyewitness ye mulabi ye yali mu kizibu ate yatwalibwa nga omutemu mu kategori 3 tugenze bulungi ekisookera ddala mu mateeka agafuga okunoonyereza teri muntu yenna akkirizibwa kuzannyira ku kizibiti oba ku crime scene Bujingo yazannyira ku crime scene n'azannyira ne ku bizibiti n'abijjawo etekikkirizibwa mu mateeka abo baba bagenda mu musiba siwe kiri
kati bwetuva bwetunoonya suspect omulala omanyi tugamba nti kabwa kabi kasasiroganga oba kasasiroganga amawulire gonna galaga nti omutemu bugingo yatta oba yatta duleva we ku ssaawa 3 ezakawungezi ebbawala kata naye gwe Frank Gashumba wafulumya amawulire gano ku ssaawa 5 ez'ekiro. Waliwo enjawulo ya ssaawa 3 mumpulirize bulungi nnyo. Enjege eno ey'okutta duleva bugingo yagwawo ku ssaawa 3. Kati bala ku ssaawa 3, ssaawa 4, ssaawa 5 amawulire bagateeka ku ki ku mukutu gwa Gashumba n'alanga. Waliwo enjawulo ya ssaawa 3. Kati enjawulo ey'essaawa 3 eno emala okukyusa crime scene ne cover up ey'ebintu byonna poliisi byandibadde yeebuuza. Oba munfuna bulungi nnyo. The difference of 3 hours is enough to cover up all the tracks of the crime which happened at exactly the 3 hours. Zimala okukirininga crime scene, ono okuvuga omulambo, ogenda okugoba omubbi, okwetwala ku poliisi, ogenda emulago, ate emmotoka ni yagijja emulago, ogitwala ku poliisi, nze ndyoke ngisange naggulu. Ezo n'essaawa zonna zimala bulungi nnyo omuzi w'emisango covering up n'okugyawo obujulizi bwonna. Enanga poliisi amagye sooka mukwate Gashumba mubuuze if the incidents happened at exactly 9, lwaki public yafuna information ku ssaawa 5? Nchiddamu poliisi amagye gavumenti omusango gwaddizibwa ku ssaawa 3 ez'akawungezi. Lwaki amawulire okusaasana gasaasana ssaawa 5? Era nga gafulumye Gashumba. Lwaki Gashumba? Bugingo musajja mufumbo alina mukyala we Makula. Muguno gwonna omusango gwo tondalabako Makula adde akola ka tweet wadde okomfatinga omusajja wadde okwogerako ekigambo kyo ne Bugingo we yakabiddenga akabizi akasibe ku ggaali ku kituuti. Makula tanalabikawo. Kyokka bwe badde nga bali mu normal life nga bali mu service, Magula bajja ne benywegera ne bakumba ne bazina amazina ku kituuti ne bakola buli comedy yenna nga balaga abantu balina laavu nnyingi nnyo. What went wrong since this incident happens? Kye kyatuukawo. Incidents olutuukawo etteeka likulagira either inform the police, si bwe kiri, otegeezako family member, friend oba relatives bo. Kati waliwo ngendo bakwata ekisookera ddala. Bugingo alina smartphone, Bugingo alina social media platform omuli Facebook gyegana tagirina, alina X oba gye tuyita Twitter, alina TikTok, alina essimu z'abamagye eza poliisi, alina eza radio ye, alina eza TV ye erina Facebook, erina Twitter, erina TikTok, erina abakozi, alina bafamily, alina abantu bali mu church, alina buli kimu. Kati lwaki gwe era Frank Gashumba gwe wasooka okuteeka information eyo ku Twitter as ku ssaawa 5? Kati bwe mba munoonya kwata naani Frank Gashumba alina okusooka neyo okubeerako omunda ne mutemu munne Niyonzimaana babeereyo. Eyo enjawulo y'essaawa 3 esobola okukyusa crime scene n'omuzannyo gwonna nga bwe guli. Temuddamu tusirwaza poliisi. Genda ku kibanja kya Soroti Media we baddiza omusango bapostinga ssaawa mmeka? Gashumba ge yapostinga ssaawa 5. Omuzannyo baguzanya ssaawa 3. Essaawa zino 3 ekintu kiguddewo, agobye omubbi yeetutte mu ddwaliro bamujjanjabye, emmotoka poliisi yagisanga ogitwala enaggulu. Awo tuvuddewo tutandise bulungi nnyo. Kati omanyi bano abasajja beerabira bye balina okukola
ne baloza tuli basiru. Yes. Omukadde wa kanisa afudde. Omukadde wa kanisa abadde asula mu Kampala. Era n'afa ne wataba wadde neighbor agamba nti omukadde wa kanisa abadde mulungi. Ne muta ku mawulumbe, omulambo ne guve mulago ne genda direct mu kyalo. Nga tewali wadde neighbor agambye nti wo ye muntu wafa afudde. Omukadde wa kanisa ne mutamuleetako wadde okumuwa last respect ku kanisa. Omukadde ne mutamuleetako wadde omuwa last respect omuwa Mrs. Ebe mu kanisa okuva mu mochale mulaga mu kyalo direct. Such questions, investigations zino genda maaso nkubuuza gwe. Omukadde wa kanisa ne mutamuwa the last respect oba okusiimibwa okusembe mu kanisa. Ne bane olabaga gundi sobi yafa. Bane bagati sobi wadde neighbor mulungi nnyo. Tetubadde buzibu na sobi. Omukadde wa kanisa e Kampala badde asula ludda. Nga nafa basula mu kiwunya. Tewali tteeka ligaana mupangisa kuteeka mulambo mu nnyumba ye ogukubako ekise lisembayo. Teri omukadde kanisa badde asulawa. Wamutasobodde kumalumbe. Era mutasobodde kujja muyambo gutola mu kanisa gukubako liso vanyuma do gusabira. Mwaguvuze okuva mulago. Otugende mpola. Kati mukulu Gashumba, njala tugende mpola. Omukulu ono bwatuuka mu ddwaliro ku lunaku lwe lumu. Bamutwala mu intensive care unit. Tukimanyi bulungi nnyo ffenna. Omuntu ajja mu intensive care unit ajja aliko lifaali nga bamuleetera oxygen. Era mu intensive care unit tebakkirizayo muntu kumala gambala bino bigobo byo bakwambaza mu nnyambaza gye bayambaza abalwadde mu ddwaliro. Bw'oba toyina saati at least bazikugjamu ne bakusiba ebiwundu ne bakusibako plasta bakwambaza engoye z'eddwaliro ezisaana mu intensive care unit. Kyovula n'abasawo bambala buno obugundi obuveera ne bateekako ne mask. Ekyo ekifaananyi kirina bwe kyalabikidde. Era for the first time in history omusajja n'ajja mu ddwaliro ye kennyini ne bamuwa essaati ng'emufiitinga bulungi nnyo. Lyeddwaliro erisoose mu history y'ensi yonna omulwadde okujja ne bamuwa essaati ng'emufiitinga bulungi azifu nti yabaddewo nga bagirinze nti yo ya special ya mulwadde oyo ajja. It is impossible. Mu history w'ensi yonna Bujingo yakoze record ye mulwadde yazze mu ddwaliro bamujjamu engoye zebaddemu ne bamuwa essaati ng'emufiitinga bulungi nnyo mu ddwaliro. Yakyakoze record. Mu nsi yonna yakyasoose okujja mu ddwaliro nga balinawo essaati y'omulwadde Bujingo badde bagimulindiridde nga ya Bujingo ng'emufiitinga bulungi. Yasoose okujja mu ddwaliro ne batatulaga ngoye zeyagiddemu. Omulambo yazza ne footage w'eddwaliro mwaganye omutulaga kubanga eddwaliro mulago liriko footage. Liko kamera zitemwatulaze kaka footage. Kitegeeza temwatulaze footage. Emmotoka yavudde etya mulago bagitwale ku poliisi enaggulu gye nagisanze ng'ensi yonna temanyi. Nze ne bagenda ku staging obujulizi era bwekyavuddeko obujulizi babu staging nze. Ne mugaba amulongooseza wiiki zokka omuntu ng'ali mu ICU. Ennyambala mugimanyi bakuwa obugoye bw'olina okwambala. Kati Gashumba ono mufere oguwala sente bamukubye si wa masasi nga basobodde omwambaza obugoye bw'eddwaliro. Ono guwale nga basobodde omwambaza obugoye bw'eddwaliro. Ate ndowooza na kiriniki basobodde omwambaza obugoye bw'eddwaliro buubwo. Hospital dress ono mufere oguwalumbye mu ddwaliro ng'oyagala okunyikiza ensonga yo. Ye nga bamwambazizza obugoye. Bamukubye bukubi Justin bamukubye bukubi kubba masimu. Ne bamwambaza obugoye bw'eddwaliro buubwo. Kati sebo pasta wo bwe tebasobola kwambaza obugoye bw'eddwaliro ono ye nga kisha ena tebakimulesema mu obugoye bw'eddwaliro. Uyo ono mufere ogwo gwo muleso ono siga Gashumba ono nega nti siyegwe Mariamu usime maina Mungu. Oyo siye mufere tebamwambaziza obugoye obwo. Obwa pasta omuganda buli luddawa
tuvudde waawo tugenda mpola bwe tuva waawo omukulu ono y'omu ku basajja ba SFC ye yagambye nti ye yaliwo okuddwaliro kubanga era kabaddiramu era yajja n'omulambo katanda ka poliisi n'aguyingiza mu mochale Musumba naye yafuna ku lusaku nzayogera nammwe muzeeyi Richard esaawa zino omugenzi nze yamujja katanda eyaliko ku mochale okumujja katanda kaaliko ka poliisi okumuteeka ku kamochale okumuteeka munda kati ebigambo ya social media otuli wano tuli ku bulumi bungi tetugenda mumalako buseera oyo kati omukulu Gashumba wangambye okulaga omutemu sigwe yagala kati ne mukama pasta kwali bamukubye ebyasi nebimuyita mu mugongo naye tudde ku crime scene obattira omusajja ole mugabe battira omusajja ekifo kiri bize bawala kata basikirawo chapati amawulire bagagwawo buli ku bannayuganda 10 bannayuganda 6 balina essimu ezaabuyonjo kitula smartphone ku ssaawa 3 kwabula omuntu alina footage yenna wadde okuwa information tewadde wano incidents tewali ya recording muntu n'omu Gashumba yakola information agi breaking oyagala gamba nti we watu nasika chapati yata smartphone nabalina amaduka tekuli ina smartphone wadde omuntu yenna ku crime scene yajja nawa proper information time entuufu n'ebice byaliwo stop fooling Ugandans kati bamaze okukuba essasi mukulu ovudde mu ddwaliro bamaze okukulongoosa naye mwina kye muteerabira kyengendo bajjukiza mu kavidiyo kano kennyini teri muntu goba kuba ssasi mukibe olaba obera nansanja bavu wano mu nkwawa oba ofuna dislocation ngoba omukono gukyuseemu kiba kizibu nnyo okwambala ekkooti n'okwambala ebirabalaze bulungi nnyo but fun enough omukulu ono mu kuziika yajambadde bulungi nnyo ekkooti n'akuba n'ekikalu n'anywera teri muntu gobalongoosa ng'alina ekiwundu mu mugongo n'akuba ekikalu n'abanga kapso yampikulo okusinga yeefundikidde tekiriyo nkiddamu teriyo muntu gobalongoosa mu kifu emabegenda ku mugongo n'akuba ekikalu bulungi nekinywera neyeefundikira ng'enga kapso yampikulo okusinga anywedde yeefundikidde bulungi nnyo it is impossible ono omwami wuuno omule bulungi akubye ekikalu bulungi nnyo nga simanyi Richard alinda Jonas alindako yangu okuggwako tunulira ekikalu kye yakuba ekyo ekikalu teri muntu gwebalongoosa nga bamulongoosezza emabega neyeefundikira ng'alinga capsules ey'obuwunga taliyo kankuddemu kali ka vidiyo ako kwambala ekkooti ng'ajambala ku speed kandi oba saaka deletinze mukama ntaasa njala batwa owaga yagala bujulizi nyinza okuba nakadeletinze kangende n'omwaka yivu gyekali wagambye yagala bujulizi nze sigenda kukutenga obujulizi nja bukuwa ate tumanirize nga banabe balina okukwata kaluwa kuba tugendagenda vidiyo eno mpola mpola nyinza okuba nga vidiyo nakudeletinze malina mudeletinga sinaakwatira nsawo 1 minute. Aha, kakano. Mugenda kula omukulu bwayambala ekkooti nga yeefundikidde bulungi nnyo. Eyo emmotoka empya gye bamuwadde eri Amadi yeeyo. Zizo empiso za Mpicrox. Agenda kuva mwayambala ekkooti ku sipiidi.
wuuyo akubye ekikalu ayambadde kooti ku speed. Oyo tetugenda kulwayo kuba tulina obudde butono nnyo. Ono yatusabye bujulizi tugenda bukuwa bulungi nnyo ojja butegeera. Katusooke tudde wano gwe ssebo n'okuba ekikalu kati oluvannyuma bamugamba ekikalu kyewakubye otwokyesa ajja ku saavisi ku Sande ng'ayambadde ekisaati kya Museveni. Ajja ku Sande ng'ayambadde ekisaati kya Museveni akitadde kyonna. Yerabidde nti mu kusooka eri yasooka kuba kikalu bulungi nnyo ng'agenda mu kuziika. Yasooka n'akuba ekikalu ng'alinga kapuso. Kati eno bw'ajja ku Sande mu saavisi okka obuzigo bw'eggoonya bamugamba boyo otwokyesa ate kati ekikalu wakubye kyaki. Najja ng'ambadde ekisaati kya Museveni nga yenna ajajadde ati ng'abuza obujulizi. Naye ng'eri mu kusooka tebaasooka kutegeera nti bagenda kwokya. Tugenda mpola. Mbabuulidde omusajja alina TV, alina radio, alina baki. Omusango gwatandika ssaawa 3 baagulopa ssaawa 5 ku social media gye bagamba nti nkyamu. Omukulu ono alina emikwano miyitirivu nnyo. Omuli mukazi we, omuli emikwano gye, state yennyini, omuli bannamawulire, okuli poliisi, okuli SFC, okuli PDF. Tekuli muntu n'omu gwe yategeeza ku ssaawa ezo 3. Gashumba gwe yategeeza ku ssaawa mmeka? Ku ssaawa 5 era n'apostinga. Kati ani asirwaza ani? Tugenda mu maaso. Gashumba vudde n'ogamba nti wagavudde n'ogamba nti Bugingo yeetwala mu ddwaliro, which is okay. Mu ddwaliro n'asangayo Nancy, yes, eyamugyamu engoye zonna n'amuwa essaati era yakuba ekifaananyi ekyo. Ako nako kafu. Nancy ekifaananyi kye yandibadde akuba kyekifaananyi kiringa yakatuuka yenna abunye omusaayi. Kyataafuna mwene muleta ekifaananyi nga muwadde essaati ekyagenze ku likodi mu nsi yo naye mulwadde asoose okusanga essaati ng'emutuuka mu ddwaliro. Ekyo kikyamu. Ekifaananyi kye bandibadde alaga ng'omusajja azze n'essaati zonna zijjudde omusaayi kyekifaananyi Nancy kiwandiike nti yandibadde asooka okukuba. Naye yagenze ku likodi mu nsi yo naye mulwadde akyasoose okugenda mu ddwaliro n'asangayo essaati ng'emufiitinga bulungi nnyo ne bagimuwa ne yeewombeka ng'essalaamu bw'essiba akabugo. N'atuula bw'ati nnyo. Kati ebyo n'ebibuuzo poliisi enasooka bakwata. Mbabuuzizza omusango guno gwonna gwabaddewo n'obukodyo bwonna bwateereddwamu. Susan Makula Bugingo ye yagenze mu silent wa mu mute tanalabikako wantu wonna, which is okay, yamanye ebizibu bye. Ekisookera ddala police Bugingo yandibadde ali mu kkomera in your custody. Franka Gashumba yandibadde ali mu kkomera. Susan Makula yandibadde ali mu kkomera. Abayambi ba Bugingo ne ba church members abamu basembayo okubeera n'omusajja oyo bonna bandibadde bali mu kkomera for further interrogation and investigations. But nobody you have in your custody, but you are looking for the information. Whom are you fooling? Gashumba yandibadde ali mu kkomera. Bugingo yandibadde ali mu kkomera. Abantu babasembayo okubeera ne Bugingo n'abasirikale bumuwa ku kyakyo mukuuma ne some of the church members bandibadde bali mu kkomera for further interrogations and questions right now. Niyo musajja atambula agenda ku interview mugenda kujjawo bujulizi nga temulina n'omugo mwakutte ku bantu abasembayo okubeera n'omusajja oyo. Kati mukola investigation muntu gambo tetwogerako buli kimu ffe tukimanyi. Allah.
tugenda maaso. Kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti omuntu bw'aleetebwa mu ddwaliro ng'agenda kuyingira intensive care nabanga admitingiddwa, omuntu yandiyagadde okubuuza admission hospital admission report eriruddawa. Teri ddwaliro lyoyingira mu Uganda nga tofunye admission letter. Nga ne kumalira yagamu gyosooka okugula wali ku kakawunta gyosooka okufuna ebbaluwa ekukkiriza okubeera admitted mu ddwaliro. Admission report nowhere. Doctor's report nowhere. No problem. Tugenze mu maaso. Omulwadde yenna bw'agenda mu intensive care unit alina okwambazibwa engoye z'eddwaliro ekimulaga nti ali mu intensive care unit. Yasosokola record n'abeera mu intensive care unit for almost 4 hours nadde bamugjayo n'omusiibula nadde n'agenda ewaka. Oyo naye agenze ku record. Tugenze mu maaso. Tugenda mpola munoonya information gye mwagala ffe tubwa buli kimu ekirina okubaweebwa. Kino kyogga nti emmundu yakubye driver ya Isma All Access ekyo mu kijjeewo nkinyonnyodde mu video ng'etandika komukakozesanga decoy okubuzaabuza eggwanga nga mukiipinga onyo okubeera ne weapons ezitta abantu nga mubuzaabuza abantu. Tugenze mu maaso. Gashumba agambye nti Bugingo bwe yatuuka mu ddwaliro yasooka n'aterekebwako nga batya okumutta. Kamwaka bikasaani, kamwaka bikasasiroganga. Teri mutemu asobola kulumba mulwadde yenna ali admitted mu ddwaliro. Mulago hospital eriko gate emabega ne maaso okuyingirayo waliwo checkpoint ya police n'amagye kwegale. Kati gw'oŋŋamba otya nti omulwadde gumwaleeta oba yeereeta mwasooka ne mukwekako somewhere for security reasons nga mutya nti waliwo omugobera agenda omutta nga ddi. Bino bigambo byo tunaabijjukiranga buli lunaku. Kansoke kaluwa. Kansoke kano. Kati mubuuze kifaananyi kino kitambula kyavaawa nti waliwo Nansi yakikuba nga talabiye. Okitegeera. Waliwo Nansi yakikuba. Kana akafaananyi akatambula ennyo. Akafaananyi yako. Akafaananyi ako. Nga tulaba akaguwa then n'emmotoka mu background. Akakaguwa k'ebweru. Waliwo Bugingo ng'ali mu saati ya mikono mimpi alina plasta mu mukono. Kati ng'olwo bamaze omugyamu essaati eri. Yaliko omusaayi. Bangeze essaati zonna police forensics ebeezaagala. Kakati wana wantu wakulu nnyo. Lwaki gavumenti tekoze proper communication. Bannayuganda abatuufu okwogera bye batategeera kubanga ebitongole birina obbagayidinga tebibayambye. Ezo video gwa zoogedde. Kati n'ogenda maaso. Olw'okuba nti information gye nafulumiza yabadde bakuba mwenna. N'ogezaako okwagala okunvuma. Naye njala kugamba ekigambo kimu. Gashumba nze siwemula era sisobola kuwemula. Ikubenge kyesi kikola. Singa video zange tezibeerako bantu. Nkulizo ninga ne kwa information n'ofa nayo. Kati mwekibatta information gye nabakubye yeri mu kubaluma. Wangambye nti temusobola kunda mu group WhatsApp groups zammwe biki kuba temwetaaga kasasiro. Njala kubuuza. Kati atojjawa information okutegeera nti nayogedde ku nsonga ABCD ojijja ludda okubanga videos ziraba ate ne zibaluma. Wangambye nti ndi equivalent ku latrine ba toilet. Well and good. Ekyo kirungi nnyo. It's kind of an insult naye nze bitu bikyandya kubanga first and foremost asinga badde omumanyi omugaso gwa toilet oba gwa latrine mu nsi yonna. Wandibadde kigambo tewakyogedde ekyo wayogedde kyaweerere. Omuntu n'abanga ali mu kyalo deep in village. Amateeka ga Minister of Health agamufuga alina okuba nga alina akatandalo ne toilet ennyumba ne bayasuba alina okubeera ne toilet. Kebera hotel ebi 5 star oba tobafe okuyinga ebera ne toilet. Naawe ennyumba mulimu toilet. Kezibiro restaurant mulimu toilet. Buli nnyumba ozimba ennyumba ebera mu toilet. Kati kitegeeza nti
toilet ya mugaso nnyo okusinga ekintu ekirala kyonna. Before you mention anything, first think twice. The most important thing in human life is toilet. So, kati gobo janoga nti onvumye ekigambo toilet wanvumye nnyo, please, iki kiba tekindiya. Gwe soko omanyi omugaso gwa toilet gwe guluwa. Omwavu agigendamu, omugagga agigendamu, eyalidde agigendamu n'ataagidde agigendamu, kubanga that is the importance of human being. Mu nyumba y'essubi toilet ebeerako, hoteli ebeeramu, mu restaurant, buli n'ennyumba erimu toilet. Era tosobola kuzimba ennyumba terimu toilet, kati ky'ovola nti mukozesa ebigambo nga tomanyi. Gwadooza togenda kuvuma ku sisobola kunyiiga, no, kubanga tomanyi the importance of the toilet oratory. Nawe kenyini ogina mu nyumba yo gy'opangisa naye tosobola kumanya nti wayogedde ekigambo nti kigenda kukuswaza. Do I look to be that toilet you mentioned? No. Naye wansola musajja gwengenda okuga nti toilet afaana toilet nti no. How important is the toilet? N'osooka ofulumya ekigambo kuba bw'ofulumya ekigambo kyonna sooka okiwenga ekigambo kye ngenda okwogera kirina mugaso ki? Kati kitegeeza nti nze ndi everywhere ne wotansuubira wendi, that is me. Because there is nowhere in the world where you can't find a toilet or a latrine. Okitegedde ye gwe mugaso gwa toilet guli everywhere, kati buli wamu wendi mu Uganda okitegedde mu nsi yonna. Gwadooza togenda kwogera ekigambo kikole ki? Bibiro bw'oyogedde. Next time bw'obanga oyogera ekigambo osooka nga n'osengejja omusajja ngenda ekigambo ekigambo akifaana nti nedda mugaso kyo gwe ekigambo kye ngenda okwogera nga togumanya ayogedde bw'ati. Naye agamba tandaba ne mu WhatsApp group zaabwe tasobola bikkiriza nga nze bwe nali mbadde mu WhatsApp group. Mwabasiema ebitongole byonna ebyambega bannayuganda baagala okumanya ani ayina emmundu eno eyatta isima era yabadde Ssebugingo. Eriwa? Ani agiina? Ekibuuzo ekirala, omuntu eyatta isima y'omu eyakosezza emmundu eno bw'abeera y'omu yaani? Muwanvu, mumpi, munene, you get it? Kati bano baganda baffe bano simanya TikTok tebabimanyi. Omanyi bali embizi ne banyowola jini ne banywa enjaga ne bali ebiwowoolo ne bajja ku social media ne befuula expert. Bino byewuza tebabimanyi. Tebabitegeera. Kati waliwo erisajja eriri ettaka eritalina mutwe. Taki. Lumbuye you can equate him to a picture train. Okitegeera. Yes, naye agaidinga abantu. Owulira. Nze mu WhatsApp group zonna zendimu tewali muntu ayinza kufuwadingamu vidiyo ye. No way. Eyaffe si kasasiro. Kusige. Buli kimu yakimanyi. Oba mumumanyi buli kimu aneeta omuyambi wa Bugingo. Obabuuza. Yabakulinga awo abantu. Anti mwe ba social media top detectives. Gwe Lumbuye agamba alina drone tubuulire yasse Lumbuye. Sole yasaani Richard. He's a threat. Lumbuye ayogere. N'okumuyisa mukamwa it's an insult to Ugandans. Oba alina information. Yes. Omuchallenge ayogere. Yes. Ate ne kiri muntu abana mutwe bwe guti abana magezi tibakulimba. There is a reason lwaki Katonda yatonda omutwe nga butono abantu n'abawa akabina nga kanene. Teri muntu abana mutwe bwe guti abana magezi. Kati ebigambo ebyo byogera omusajja agamba is a prominent Ugandan era nga is well known but is a state operative. Omwami ono okuva olwaleero ngenda muwa erinnya eppya. Omanyi abaferera mu suuti tubayita bafiri suuti. So kuva n'olwali buli muntu yenna ayogera erinnya Gashumba mugende nti omufere w'omu suuti oba omufiri suuti. Kaba Gashumba aferera mu suuti kati bamuyita mufiri suuti. Okuva olwali mumuteekeko erinnya mubamuga Franka omufiri suuti. Frank Gashumba omufiri suuti. Azini obufere ne suuti. Ogatta obufere ne suuti n'omufula omufiri suuti. Temugende eri mu Israeli gye bazaala Yesu. Just mwongereko omufere suuti nti aferera mu suuti. Kuba talina mulimu gwakola mu Uganda omulimu gwo kuferera mu suuti omufere abeera mu suuti. Kati ye omufere suuti Frank Gashumba. Muka video kano wayogera ebigambo bino wammanga. Kankakuddiremu. Nakoyinza okuba okerabidde omanyi gwe mu kwagala okuvuba teri yakwatira nsawo naye kankakuddiremu katono wano bwakwogera mu firisuuti.
Mufirisuuti wayogera ebigambo bino wammanga binjagala okuddiramu wano olwaleero. Kaliwo ka video. Kaliwo Mufirisuuti. Bino ebigambo bibyo. Bulijjo bakubuuza ani attajjakana nga weewunza. Ne bino ebigambo bibyo ngera bw'oyogeredde ebigambo kati bino ebigambo bibyo. Omufirisuuti. Omuferaferera mu suuti gashumba omufirisuuti. Bino ebigambo bibyo. Nze siina muntu yenna gwe mpalana lwandowooza ye never. Yakana nadulinga agwa ku accident simanyi lwaki tiyafa. Mpalana nja kuwalana. Love me, I will love you. Boda ya muku. Kibayita omutuusi. Boda ya muku. Yali ku boda. Yali obaga. Simanyi lwaki boda tiyamuyingiza mwala. You get it? Ontegera ndo. Nze siina muntu yenna gwe mpalana lwandowooza ye never. Kati omufere suuti. Omufere afere mu suuti. Omufere suuti Frank Gashumba. Toyina muntu gw'owalana. Neto na muntu gw'oyagala. Nige ebigambo byerabidde nti obyo. Kati omufere suuti bino ebigambo bibyo. Nze siina muntu yenna gwe mpalana lwandowooza ye never. Yakana nadulinga agwa ku accident simanyi lwaki tiyafa. Lwaki teyafa. Mpalana nja kuwalana. Love me, I will love you. Boda ya muku. Kibayita omutuusi. Boda ya muku. Yali ku boda. Yali obaga. Simanyi lwaki boda tiyamuyingiza mwala. You get it? Ontegera ndo. Nze siina muntu yenna gwe mpalana lwandowooza ye never. So omufere suuti. Fere tulina buzibu naawe. Naye kamwa kabikasa siroganga. Bino ebigambo gwa byogedde gwe kennyini. Bundi bamututte mu theater. 30 minutes later ne bamupronounce nga nti akoze eki. Afudde. Bujingo ne bamukweka ebbali kubanga basasi ne basobola okugoberera. Esaati yonna ng'ejjudde omusaayi. Ne basala amagezi ne bamufuna esaati ki? Ddala. Kakati nze around 11. Sawa nga 5 ogw'ekiro. Mukwano gwange senior amofisa yankubira essimu. Aŋŋamba ebya muganda we yulidde nti muganda wange ani Tibujingo. Tibujingo akubiddwa amasasi. Teyali mulamu. Njagala tuulize ka video kano bulungi nnyo. Mbasaba njagala tuulize ka video kano bulungi nnyo. Ebiga byayogedde poliisi n'amagye mu kwato ono ne Bujingo ne basociate ba Bujingo bona mbateeke munda nga nina bugisimufu anti yaŋŋamba yagala bujulizi ne yatta nkugambye omutemu Niyonzimana bamukwate nayo bakwatireko muulize story yono musajja nga yogera bigabene nti Bujingo basse mukwata bamuterekako ewantu muddwa nga bamutiisa abantu omuluba mu ddwali owulira bundi bamututte mu theater 30 minutes later ne bamupronounce nga nti akoze eki afudde Bujingo ne bamukweka ebbali kubanga basasi ne basobola okugoberera esaati yonna ng'ejjudde omusaayi ne basala amagezi ne bamufuna esaati ki ddala kakati nze around 11 sawa nga 5 ogw'ekiro mukwano gwange senior amofisa yankubira essimu aŋŋamba ebya muganda we yulidde nti muganda wange ani Tibujingo akubiddwa amasasi teyali mulamu kiki aba yakava ku ssimu wali omukwano gwange munnamawulire gwe sijja ku disclosinga wano one of those senior talented young men ankubira nti byempulidde obiwulidde nti ki Bujingo ne driver we babasi nze Katonda yantonda nti bwe kigwawo 5 minutes kinshoki nga nsazigwawo nga nziramu era ne Ewaffe bakimanyi 5 minutes ezo zintawanya kasaziyitawo nga nzirawo tandika okuba amasimu okubira abayambi ba Bujingo nobody was speaking. Finally muvuka mwita Mutebi munnamawulire wa Soul TV. Mutebi obeba muba mujahidini ba Bujingo abeera nnyo ne Bujingo mukubira simu evuga paka gya returninga ne mugamba bino byempulya bituufu nti nange sinaba bitegera naye mbiwulira buki bulize. After 20 minutes addamu akubira kituufu bamuyita muzeeyi Bujingo bwe bamuyita pastor bamuyita muzeeyi ti muzeeyi bakubiddwa amasasi ne n'omuyambi we yafudde kati jjukira sinaba kwogera na Bujingo waliwo enamba ya Bujingo kwensinga omufunira njikuba takwata paka lwe mufuna aŋŋamba yes unfortunately gundi afudde Richard nze lukulayira ne bodyguard we mbadde simumanyi Richard ulira yanyali mbadde simumanyi by the way beyond Bujingo okubeera mukwano gwange ennyo nze mala n'omwezi nga soogedde ki naye
kubanga ku level yange naye twekubiranga there is a need si bino oliyo kya muganda yange nkube enamayombe kati Ogambye Mutebi yagamba tamanyi ku ssaawa 3 n'ekitundu ku ssaawa 5 n'ekitundu Mutebi yagamba kyokka Mutebi yagamba nti Bujingu yava mu motoka n'agoba omutemu mwe baba bakwate babasibe mmwe kyokka incidence yagwawo ssaawa ezi 3 kati Kayindo Tafire bwe yabakubye omuggo n'abagamba nze sitwala bujulizi bwammwe mwaseti nze n'embaata ya neti ejjerumbe Kayindo Tafire nti bali mugobe Kayindo Tafire ono yayogedde bw'ati Ulira kati musoka mutu ne facial expression yo gaya yogera abamu recordinga bali mabega bamu byokwogera nenga ya byatoa order Kayindo Tafire bamugobe nenga bamugamba iso basembe bamugamba mutu mulire bige omusajja biga byayogera agenda sirikamu olire biga byayogera ngali bamugambe mabega ulira first of all Kayindo ya mutese exceptions of the president of Uganda first of all sack Kayindo Tafire to sack because as the Minister of Internal Affairs has failed to perform well. Many people have been killed, but there ain't a single report has been given. For example, the other man who died the other day is Horace. He died, he was shot dead, but up to now, the report is not yet out. And General Tafire is the one in charge of the ministry, the executive ministry. I therefore kind of ask Tafire to resign from this ministry. He has completed the favor. And he should even stop disrespecting General Muskiniragaba. General Muskiniragaba is the special advisor in charge of special operations. And even the executive president can even assign him someone in the ministry of Uganda. Awe tulaga bibade basosomoga bigambo bigenda muggwako afune instructions okuvene ba mu recording yabega wa camera mulindeko ebige bigenda muggwako bibamugambye okwogera kati ate asirikemu bamwe bige byokuddamu okwogera we tulaga wennyini awulira and he's a general he's a sergeant officer of the EPDF and he's a person who loves his country. That's why he's demanding. That's why he's that's why he's requesting the police immediately to release a report. That's why he's requesting the police investigate well. Lwaki muli bangu bakudetectinga na kumanya bintu mukola byokola bya kiyayi katulo kuba ndi Kayindo Tafire bagende report ze mu mpafu sobola zitwala ne musete ngazi ne mbata zamwe nga muhoze project ye kirimo muri codings omusiru azo okwogera muwadde bigabo byokwogera ne statement zimuweddeko nasirikamu ne muddamu ne muwa byokwogera nga ne mu video kino mu ekiri kati ana abasiru wazani bakulu kati awo tovuddewo kati katugende tufundikire na buno bubaka obako busookera ddala buno wano mwenna baddu ba Allah Abaisiramu bamasheeka bahajati mbalamusiza kansulensi buli bulungi topic ya Bujingo tugimaliriza era nze okuva olwaliro mutadde ne ba comrade musobola mweyongeza mwencha by Friday tugende ku topic y'okukuba ekintu ky'okukyusa obukulembeze okulonda mu parliament nze oyo muggadde balina kukwatibwa Yoseri luliye kyamuyamba yali covid kati ayagala kutandika okuleetawo pressure y'abayeekera ensi agifule unstable atuvugire mu ekyo paka lwana ayagala kati bwe yazze jjo okwogerako eri eggwanga yalese omwana omuwala ekisookera ddala Abaisiramu lwaki temwegaana Museveni mugamba wakitava ku ddiini yammwe n'oleeta omwana omuwala ng'omwambazizza engoye z'abakyala Abaisiramu ez'ekitiibwa nawa statement yenfu ng'eggwanga omanyi mu bintu by'okuwa statement bino nga bakukokinze otuuka emboozi n'ekuggwako kati ate emboozi bw'ekuggwako engeri gye baba bakukokinze bano bennyini abakukokinze balina okuwa ebyokwogera kati olw'okuba nti base basobola kuyimiriza recording eyo ne beekuba ggoolo njagala otunule Yoseri nga ye kennyini Yoseri bw'obanga oyise gwe tuyita eyewitness omujulizi okuwa obujulizi omujulizi yawa story
bw'amala okuwa story then olyoka ombuuza ebibuuzo n'akoddamu naye omuwala ayogera ebigambo tebikwatagana ate Yeseeri amubuuza ebibuuzo mu story omuwala tamanyi na ssomero ate Yeseeri ayogera mubuuza otulejjene tebyabadde atunula owulira ebibuuzo ono omuwala gwe baleese nga yonna emboozi nfumbirire bino byonna ebintu Museveni badde waleetako n'omuwala Masaka eyo najja akuswaliza ku TV nga yogera ebitagamba bitakwatagana kati nkubiriza mulekerawo okonda eddiini y'Obuyisiraamu kyekisooka kadde siri Muyisiraamu kimenya amateeka okudya eddiini ya Allah ne mutandika ogiteekamu ebikola by'omutujju nkiddamu Museveni ne gavumenti yammwe n'ebitongole by'okwenda mulekerawo okonda eddiini ya Katonda y'Abayisiraamu nga mugifuula ey'abatujju and this must stop. This nonsense must stop. Muslims are not terrorists in Uganda. Abasiraamu si batujju. Museveni akikozesa olw'okuba na ziri ensennene zagezaako kikosa kate Museveni advantage gyakikozesa okufuula ADF Allied Democratic Forces n'agirinda ku basiraamu kubanga akimanyi Abamerika Abangereza ne European Union nabo bakimanyi nti ziri ensi zirinamu abasajja abatujju kati naye n'akikosa oteekawo Allied Democratic Forces n'agirinda ku basiraamu kimenya amateeka okuddira eddiini ya Allah n'ogifuula nti y'abatujju. Mu Uganda tulina batujju. Kino mukikozesa kuva dda Museveni ng'ogenda okutandika okuyeekera wakozesa basiraamu okufuna ensimbi wagenda ew'omugenzi General Minyara mu Gaddafi n'omusaba ssente n'ebyokulwanyisa n'abikuwa ne mwetuma n'amanya g'ekisiiramu singa baali batujju mwandibadde mwetuma amanya g'ekisiiramu musajja gwe. Museveni kwoli kuno nkubuuza Kahindo Tafire kwoli kuno nkubuuza Salimu Sale nkubuuza kw'okubuuza Muhoozi mbabuuza singa Obuyisiraamu baali batujju Kitao yandibadde yeetuuma Kasimu. Kitao Salimu Sale yandibadde yeetuuma Salimu. Bwebanga eddiini y'Abayisiraamu batujju mwandibadde mwetuuma amanya g'ekitujju. Museveni ani yakuwa ssente by'okulwanyisa zaali nsi z'Abarabu ze zaakuwa ssente. Naye n'oddira eddiini y'abanno nga ne Katonda akulaba n'otandika ogifuula nti y'abatujju siri Muyisiraamu. N'ekintu ekifaananyi kibi nnyo okuddira abasajja ba Katonda n'otandika obbateekako ebintu by'ekisimu nti batujju. Nodiro mwana omulamba ali mu hijabu asibulungi akakaaya mumutadde microphone ali mu kulogojja n'ebigambo ebintu by'ekisimu byayogera mu kamera basajja mmwe muli babi nnyo. Weetuuma Kasimu ng'okimanyi ddiini olina okufuna ssente okuva mu basiraamu kuba bagawa n'ebintu by'obwereere neno n'otawa kitiibwa mannyago n'eddiini n'otandika obbaliirako ebijanjaalo n'obakubirako empiiyi ekyo kikyamu. Bamasheeka ne mwambala amajuba ne mugenda mu State House ne mulya piraawo ne mutandika okusabira Museveni ne gwe musabira tabaagalangako eddiini yammwe gyafudde y'abatujju nga nene okujja okufuna obuwambe okufuna emmundu ezamulwanyisa n'ensimbi yazijja mu basiraamu n'amanya yeetuma ga kisiraamu. Lwaki tewagenda mu bakatoliki mu baprotestanti banno? Lwaki tewagenda mu baprotestanti banno? Baali tebaliyo. Ennamirembe tebaliyo. Oba Bungereza tebaliyo. Owa Amerika tebaliyo. Wagenda wa Muhammad Gaddafi n'ensendere z'Abawarabu. Lwaki teweetuma amanya go Yoseeri n'ogenda bapolitisi bano bakuwa ebyokulwanyisa n'emmere? Mulekera okumanyira eddiini ya Allah, mulekera okumanyira abasiraamu. Namwe bamasheeka mbabuulira okujjako nga nammwe muzannyo gwe gumu nze omusajja tasobola kudda kuzanyira ku ddiini ya Buyisiraamu n'entandika okugenda mu musimu mu functionism bino sisobola. Okujja nga nammwe eddiini Allah muyitako bitundu nga temumutendereza nga mulina okumutendeza zisobola kuyingira ku functions za Museveni ng'eddiini gy'ensinze ya Allah gy'afudde abatujju baterrorist nowhere zisobola gendayo. Ka video mwakale kankabaddemu njala tokakwata empola mukawulirize bulungi nnyo mulyoke mumanyi nono yatomedde. Wulira. Kutuuka kwange mu ADF nalina emyaka 5. Mwagala gijjayo. Baswadde video baagala gikwatamu. Baagala kujjayo video muswadde kanjizanye. Kankadde muwulira. Kutuuka kwange mu ADF nalina emyaka 5. Muwulira face ya Museveni ya Janet. Kitange n'asitula n'antwala ku ssomero. Mu myaka 7. Nta Seekambaziira. Ku ssomero lya Seekambaziira. Zirudda wa? Ekitundu kyennyini nakyerabira. Naye twali tusomera ku ssomero lya Seekambaziira. Nga nze mmanyi nagenda kusoma kumbe kitange ne Seekambaziira bamanyi ku bya ADF. Ne bansitula ne bantwala mu kibira. Wa? Mu ADF. Ekongo? Mwai.
ku myaka 7 bamutwala wa Sheikh Ambazira okusomera Sheikh Ambazira naye essomero talimanyi kabeere mwana wa myaka 3 ng'agenze mu kindergarten essomero lyasooka okumanya erinnya ly'essomero ne mmoto y'essomero nkiddamu kabeere mwana wa kindergarten ow'emyaka 3 kyasooka okumanya ly'essomero gy'asomera ne mmoto y'essomero ebintu ebi moto y'essomero n'essomero by'ebintu bibiri ebisookerwako mu bulamu bwa student yenna bamutwala ku ssomero lya Sheikh Mbazira talimanyi bamutwala mu ADF gye bamutwalamu ne bamubuuza eriruddawa nga tamanyiyo ADF gyeri agiyita Sheikh Mbazira. Museveni ani abalira ebintu bino okugeza okusiga eddiini y'Obuyisiraamu n'eddiini y'abannamu gimanyiira omwana wa kindergarten ow'emyaka kwegi ono wa 7 n'agamba tamanyi ssomero gye bamutwala nga omwana yenna wa nassala asooka kumanya ssomero linnya lya ssomero na mmoto ya ssomero ebisigadde ne bikulembera naye ono tamanyi ssomero lye bamutwala gwe kennyini gw'omuddiramu n'ebibuuzo katugende mu maaso. Twali abawala 4 n'abalenzi 5 ne batupakira mu mmotoka ya drone saawa 12. Baali abawala 4 n'abavubuka 5 be bantu mwe bapakira mmotoka ya drone. Mu ku myaka 7 drone tuzitegedde wano mu 2019 drone zine ziwamba abantu tuzitegedde wano 2019 kati ono bamutwala ine emyaka 7 mu myaka 7 ku myaka 7 ogambye ine emyaka 21 mbaddamu awo kinjagala kirimu ekiti njagala emyaka 21 ojjeko emyaka 7 wasigala emeka kyenjagala omulenzi byange bikwata mpola sireka na Museveni emyaka 21 jjako emyaka 7 emyaka omwalo nayogera ine emyaka 21 bamutwala mbuyeekera nga ine emyaka 7 kitegeeza wayogeredde olwaleero waliwo enjawulo ya myaka 14 emmotoka z'ekika kya kamunye drone mu Uganda zaalimu as simple as that 14 years back emyaka 14 emabega twalina emmotoka z'ekika kya drone mu Uganda. Ne bw'osongera video n'engikomyawo emyaka 14 emabega mu Uganda mwalimu emmotoka za drone 14 years back. We had such vehicles in Uganda. Bindi ne basijongera yeye ne yono mwana. Omanyi bana basajja balo omanyi okusoma sige magezi wabula common sense n'okulaba ebintu mu kati gwe Museveni bakufumbidde ekibooziboozi kino mukirete mukiteeko TV nga mwagala kulabisa ggwanga temwasoose kukola kubala omwana bwe tunaamuga nti drone model drone zino Toyota Hiace zimaze emyaka emeka mu Uganda tezinawuza myaka 14 kati gwanga lidabye video ne bwesijongerayo
video ne bwe sijongerayo video ne bwe sijongerayo n'omwana kiba kimala ebyo mwagala okuvuga ekivandulo mutwale eggwanga by'obufuzi by'ekyemba yeekera bayeekera temujja kutusiriwaza bakwokyesezza ate okyayo kyasagala kubaswaza na kuswaza bitongole byakwerinda video ewedde musule bulungi tusisinkane ku Sunday mu open roof discussion mu kuba amasimu nga tugenda kwogera ku nsonga z'okukyusa obukulembeze okubujja mu kulomba Uganda okulonda omukulembeze ng'abagala bisa mu parliament embozi y'omutemu bukingo ewedde tugigaddewo Katonda n'ayamba ebisigadde mukaba bakwatireko Museveni in a video gye mwakoze just a mere difference between 21 years minus 7 omwana agambye ne babatwalira mu down it's enough to cancel each and every information which was in this video kwata abasiemu aba isos bembwazo ziteeke mu kasasiro balye just nze ntula mu video ne just ne kwata mu akantu akamuko seta kumala mbuzi yobera byawedde nkugabe ibintu bibiri omwana yenna we myaka 3 wa kindergarten ne wa myaka 4 aba amanye essomero lye erinnya lyalyo ne moto kyekisuse kyokubiri agambye baali abaana abawala bana abalenzi 5 babatwala emmotoka ya drone nengambo no problem at 7 years 21 minus 7 years that means there is a balance of 14 years did we had such model of Toyota Hiace in Uganda which now known as drones? No. Kukati information you never anfu. Sasa anakuongelea video. Moira security, moina intelligence, oli ambuza mudde to bujulizo bulaga nkubulide kadde kimu kibakubidde ku meza, mwe mumanyi bujingo tomotadde. Nono mwola gomwale sokola speech yegwa ngambuza abuze gwanga Museveni kwata embuzi zo zitwale ziri omuddo nawe kenyiri mutuvire mbuyinza tamulije namu kimutwongeramu kiwedde just video najira bekeda kikantono nnyo sijimaze ndayo nkut ebintu ebi mwana tama isomera gye yasomera nenga no mwana salwa omwana ndasolo myaka nawe 3 abamanye erinnya ly'essomero ne moto y'essomero ate ogwa mwana myaka 2 mugumu muwala bamutwalira mu drone 7 years ngali mu 7 years aina 2 mugumu bokwata 2 mugumu ajja ko myaka 10 myaka 10 twaina modo twaina Toyota Hiace drone mu Uganda no tezalimu case closed tuza mukitegedde esawa zino ntegezeddwako okusinziira ku message yange yakagwana waliwo meeting era maaso mu State House Nakaserondo zewedde mulimu Museveni Salimu Sale mulimu omutunzi w'ebiwowoolo Muhoozi Kanyerugaba Geneti Major General James Birungi Kahanga Muhanga bateesa ku nsonga za Kyagulanyi bino njabire tandoza ku Friday yeah bateesa ku nsonga za Kyagulanyi kubanga mission ebbiri ez'okutta Kyagulanyi nazijjewo America ebali bubi omutamivu yagambye bagenda kudda mbalumbe Lumbuye batekeyo musango gwa Espinaje mukuru Didigi oteeka omusango gwa Espinaje aziku previously mwankwata mwasoka kukola file misango 36 ne mugisindika ku Interpol Kampala ne mugisindika France Lyon wale headquarters za Interpol Interpol eriyo ne bagamba mulete evidence eraganto omusajja gumugati mutujunga temwina evidence case closed Interpol musango ne bugoba kati yala kusindikana omusango gwa Espinaje what is experience nzede musirikale ndi wa police obandi wero diyo obandi wero suwa kale muvuna ne Espinaje neba era kiri wakiwano kati yagambe kituufu yagaya abazadde abaana muwerera abazadde n'abazadde muwerera abaana buli omwana abemundo okwerera munne kati kodirenzo ndeko Espinaje nkola mu police nkola buki bumwali mujjano kwagala kunkwata mwaso ko tekendo misanga 36 ne mukola file ku Interpol Kampala ne mugisindike Lyon kiri mu France wali headquarters za Interpol ne bagamba ku misango gye mulese gyonna twetaaga obujulizo ku misango gino nga tekulu wadde obujulizi kati mwagala kola ngenda bakuba ku Friday muda kikanga 5 ezisooka ndio kenta amasimu ku Espinaje bomunyo omwenge bobonywa siminofu ekigambo Espinaje kiwandikibwa ku mwenge bogonywa
So mwagala kutta abantu nze nsirike nga nfunye information emejifunu. Mwagala kutta Kyagulanyi nsirike. Mutta abantu nze nsirike ne mekwogera. Munvuna ne spinoje. Oba wadde otegeeza kasinogeni. Wadde otegeeza kasinogeni wadde otegeeza ki? Mayi waliwo ekirungo bakibira mu kasinogeni kirungo kiba kibira mu kiri. Kibira mu kikasinogeni bakibira mu ki? Wadde otegeeza kasinogeni mu kifo kya spinoje kiki? Kado segeza kasinogeni not spinoje. Nebo gandi spinoje siri wa police, siri wa local defense, siri mu government, siri mu kikatogena kunfuna na musango. Kiche enyogere sikyaliwo. Kila kaluzo bonyo omwenge ekigambo spinoje ne kikujira nenga ate ade ndozo otegeeza kasinogeni siri spinoje. Ngenda kunoje kigambo kasinogeni mu kiri kila kakirimbya kunywao era ki soko aline simu soko mbuli kigambo kasinogeni kiri mu chemical kyeyo kasinogeni mu kimbulirawo kiri mu bia kiri mu Coca-Cola soko nga sinafundikira nga nyoyida kike ekigambo kasinogeni kiri mu ki kidaka abanywa siminofu ekigambo spinogen kijja naye kirunge kiri mu kikasinogeni munyambe wano nga sinafundikira banga kiri mu walaji ate kwali kunalaba munyambe nga sinafundikira ekigambo kasinogeni kiri ludda mu kinyambe wano mu kimpandikire wa kiri mu kyakunywa kiri mu chemical kikasinogeni bwaba anywa siminofu banga mbu kiri mu walaji kasinogeni kika kya walaji redda si kika kya walaji namwe ate mundekeemu kasinogeni kansa nodda kasino banga cigarette kansa virus nja kiwandiikedde nja kudangira kinoonyerezaako wano mweraba mwagala nnyo ebyonoonese mweraba ngenze paka ku Lwakuna tusengale mu open roof ku Lwokutaano munayogera ebigambo bino mwagala okuwera nze ngenze. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.